Babiri bafiride mutiisa bannanga akatambi kayina maaso awo kyewuunyisa ate nga kituufu Maama Phina naye mukazi wattu bambi alugendeddemu ate ye Abitex muyina maaso awo ng'ate attunka ne bakadaama mukyala binde Rape naye muyina maaso awo ng'amaziga ate gamuyita mu bubi nnyonnyo mikisi muzufani bannange w'oku TikTok afuuse ensonga lama naye muyina maaso awo mugamba mutya mwasiibye mutya kansubire muri bulungi bambikwano ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suviya News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell olimesibwanga byonna byemba nteekayo byomaziga meerere uno omuvubuka yeekolera ennyonyi naye munnange abantu abalina ettima ate bagisobeedde nayo ne bagyokya ekiro byonna ngenda kubanga mbikutuusaako mu maaso awo era nga butandise ne musajja mukulu Abitex alina kyagamba wano kati nnyo alien skin ate male nkongereyo nga ttonka ne bakadaama bannange obusungu bungi nnyonnyo katono nnyo katumulabe tweyongereyo nate ewa bakadaama bannange ekiri mu muvubuka gwe bayita alien skin kinenge hagamaanyi siga bulijjo alien skin byebyo nate ebimu ku bigambo bya Abitex ate munnange takomyoko munnange bw'atyo n'agenda ku Facebook page n'agamba bannange anoonya bakadaama ekintu kyonna ky'abakolera naye maama agamba ayagala bakolera concert naye akyabuliddwamu amagezi nga wakola ki nga wagenda ogibakolera mbo bannaye nga mufaayo nnyo naddala mu comment section oba ataakubye nnyo oba kyayogera kituufu owaayi bibadde ebigambo bya mukulu Abitex ate ye mwana mulenzi avuddeyo n'akomba kwerima n'agamba nti Enkwacho Festival tesobola kubeera na Kivubo Stadium munnange mukube ekisaawe ekisooka tekinnaba kuggwa nti ate ye mukwano gwa Hamu Kigundu munnange yayogeddeko naye n'amugamba mbu ye talina kyabimanyiiko mbu wabula naye akanyabiraba ku ki akanyabiraba ku social media naye nga munnake eziyise maaso awo alien skin yali mu kisaawe mwennyini ng'alina full figure bannange bwe tuli mu side ezeyo ate bwenkozaako eno omwana mulenzi ka pressure 24/7 muyina maaso wano munnaye eyeefuula okuba nti kabaka one naye obwakabaka abubeerako ng'akola zi live ng'emizimu gimukubika kasita gimuvaako ng'ate amala afuukaani ng'amala afuuka pressure 24/7 muyina maaso wano alina kyayogera ku nsonga ya fulufika okuvayo n'amulumiza nti muli wa bisiyaga naye ate amaze n'amuddiza omulira akatambi kayina maaso wano era munaye takomyoko n'atulaga ne mukyala we nti ye temuddamu musibako mbuno muli wa bisiyaga kubanga alina omukyala we nti era mukikomye kuba munange mukyala we ajja kunoba singa munaalemezaako nga mumugamba nti muli wa bisiyaga bannaye akatambi kayina maaso wano Jobless billionaire gwayogerako talina TikTok account namwefunga penga yageresu kaifuvuvaisogera yefula tegere nnyo kalebule Jobless billionaire abamumanyi yeyogerera is not a quiet person Rush full figure abira avayo n'amuwayiriza nti yayogera ebigambo ebitaliyo ate abantu bonna nga ba full figure be bantu abalayisi nti omuntu asobola okuwa akakadde kamu n'obugalanira ensi yonna era nze nfuba nnyo okulaba nga mu bulamu bwange abantu bange abaana bange sibakulizanga mu mbeera mbi kubanga omuntu omwavu bw'omuwa miliyoni n'omugamba nkusasudde genda ovuma abantu ng'avuma nze bino ebivuma byenvuma tewali ansasula nge bansasula nze tebansasula byatebyo nga tubyerekereza bwenti okuvuza butereevu wa Nakawere abakyali Nakawere naye era Nakawere Mina the Queen kwotadde munange n'omwami Avieta munange no bebi waffe akuze bebi waffe akuze sebo omwana olwamuzaala bannange bajjaji ne batandika ne batokomoka omugambo guli n'ogwakula mbu omwana ageze omupostinga nga mukulu nnyo nga yamuzaala dda nga wa myezi 2 naye bannange akozi bagamba mbwe eyatya okwogerwako munnaye mbu yasigala mu zaaliro bannange si bigambo byange wabula ate ebigambo by'abajjaji naye nga munange yo bebi waffe watuusa awo bannange anyiira yenna oluviiri lwa mami lulagira ddala nti oluviiri do si lwa taata wabula lwa kusaidi ya maama engeri gye batali baganda bulungi ate bwenkozaako eno ewa Madubala munnange abadde ku interview ne bamubuuza Madubala ddala nsonga ki ebeera ekukabe n'obeera ng'ogamba sirina ssente munnange ndi munaku sirina na ssente za capital ate nga Maama Phina yakwata omuthimbi ogutokomoka ogw'ensimbi n'akola ki
n'akuwa ssente lwaki ezo ssente tewazikola mu business oba kale n'ogula boda n'otandika n'ogula boda munnanga amazina akutegeeza n'agamba nti ye tasobola kufuna maanyi gagula boda oba gatandika business nga mami we asula wabwera munnaye n'atugamba nti ssente zonna nga Maama Phina we yazikwata ate n'agenda atereze wa mu kyalo gy'asibuka mbu munnaye omanyi abantu bangi nnyo bajja ne beeraga eno mu Kampala ne beefuula ekintu eky'amaanyi naye nga munnange ng'ate ewaabwe nga basula mbuyumba bwasuubi bibadde bigambo by'amaddubala munnange era byabyogedde ng'ali ku interview emu gy'abadde bamubuuzawo kajojijoji w'ebibuuzo bwe nkuzaako eno ewa mukulu Ashirafu bannange onoono ng'asula afuuse ensonga mu kuvuma abantu ku TikTok naye nga munnange leero alabika yali nyeetokota munnange ageze n'avuma Miki simu zitufane naye maama nga naye amuzizza bubi nnyo kasooke mbateereko akatambi olutalo lwe lwavudde ate mali mbateereko ne Miki nga naye amuzizira nga Miki, you have some money. Oyinamu akasente k'ekivubuka. Kati bino abali mu biyumba simanya bano ba oyo Miki akusinga oyo Miki is a class above the ordinary sea level. Please, you're talking like that because you don't know. Bana abantu temubamanyi. You don't know these people. Ate buli oli ekuumira mu bantu bosinga nga gwe bikasera abantu bolimu bonna basinga like this small boy funny to funny. Okay? Buli wobera mu abantu ekivaamu okimanyi ogenda n'olowooza nti buli muntu omusinga. Kati fane tufane bwabera ne bana abavubuka aba anaku abasiwufu abakuze emitwe ng'emmale abalya muye nga buli kaseera bwakola live balina omubeerawo yes sebo yes boss mukama wange kwakwinta simanya biki ebyo byekisiru bibabeeramu ebyo omanyi babeera mu kizungu eyo ne balya pooko we bali eminyira we bagikomba we bagikwatamu bwe besokola mu matu we bakombako ebyo ebibozibozi bye babeeramu bagenda ne balowooza nti baakabi. Kati Miki we yeetooloolwa abanaku alowooza buli ali ku app eno buli ali ku nsi eno munaku. Please, we are beyond that. I'm above that. Nze ne bw'ova eri n'oŋŋamba waliwo n'endigeeza ze bannange omanyi we yali e Dubai gwe nkulage wano you idiot nkulage visa gye nnyina e Dubai ya myaka 5 oba obadde tokimanyi kati take it from me nina Emirates myaka 5 years ate kweje emyaka I decide when to go back ne we manja gadde I go back I come I exit ontegede license gye nnyina eye Dubai emyaka gye eriko togimanyi ne kati nkyagikozesa bobo yagala ne kati nsogikulaga but I'm above that. Kati nze sigenda kubuliza sente mmekaze enkola sigenda kuwalwa embize yagambye nali manyi wanaakoma wajagula ya akataka idiot you a fool. Nze tebakyampimira ku ttaka tebakyampimira ku mmotoka tebakyampimira kulabika bulungi tebakyampimira ku ngoye I'm above that. Ebirooto binene nnyo diruze nkwata nene very huge amount of money. Kati gwe bova eri nojja n'oŋŋamba omanyize taxi driver simanya concentrate boss muganda wange bwe tunajja nga tuzze kwogera bya bugagga ate nga sisuubira kikola kubanga nze siriwe Masaka omanyi abeeruweero kaliisizo baagala nnyo ebyo ebintu yangambye nkusinga obugagga oli mugagga naye oli mukutufu. Awo nno munnange olutalo we lwatandikidde munnange Miki simu zitufana olwamugudde mmatu n'agamba munnange ugamba nze togenda kumanyira nga wozookola ki nga wozoomanyirawo abantu abalala era munnange n'abamenya amanya kwegamba nga TikTok ya Uganda yonna ndowooza buli muntu yali akoze eki yali amuvumyeko musajja naye munnange ayina olugambo yeenyigira mu ntalo z'abakazi bannaye kankolekeza ate wa Miki simu zitufana tulabe ki kyamugamba tweyongere. Genda gamba nti nze neeyoleza emmotoka yange lwa nsonga abaana ba washing bay babba ebintu okakasa walega olukoba kyekyo kye nagambye walega bbi lukoba kino walega ng'okyeyoleza emmotoka stupid video live eno yiyo siina nze maanyi gakola bividiyo peji yange gyonoona siina ganange ng'obonaabona osuza ebweru mu uba okomyewe wammwe ekikazi kinene kimazeyo kiti obuliri n'osula ate olumu wansi olumu kigamba jange osabule osuze jukire moloka gyovuga era bikateyina na airbag boti mubinya we nakati omugongo gukuluma wejjusa lwaki wava mu bed space ebweru osula mu mmotoka nga mugugu nawe mbwomanyira abantu Busimanya, this is the job I chose. Are you stupid? Is that a job?
Posha mukazi yazimba asula uwe kutakali oyomo. Wini wa mami mwana muto 18-17 apangisa ani omulala nze ndeka tojja kunsobola jasimvuddeyo ku lwabalala nkuyiseemu eggaddwa nsonga nkusobola nakugambye nkusobola nkusinga buli kimu ne woyagala twesanga wa nakugambye ne wetuba twesanga wa nsobola n'okkukuba byonna mbisobola. Wavuma Brisha Cash apangise uwa asula bulungi. Wavuma Zaira Bbe wenzula mbwe motoka eno teri mmanyago buladi sigenda kuvaako Katonda akuveemu. Wavuma Fibi toyina ky'omusinga sigenda mwogerako. Wavuma Lama abadde akusinga okubeera obulungi. Vako ebyo byabadde akola bikomedi simane yeteeka ati mu firiji simanya biki muvubuka abadde ali bulungi ng'alina omukazi era wa myaka gye. Wavuma aviator kamuleke togenda mutuukako at any point ebweru tasula mu bed space ngenda kusookera eri bweru gye mubeera. Kambireke ebyo sigenda byogerako mukama nsonyi aviator tumuleke togenda kumusobola. Wavuma Ashakama awo njagala mbeerewo nnyo. Wavuma Sefuko tomusobola. Ne Sefuko tomusobola muleke. Asula bulungi. Ayine mmotoka bwogikeberako gikebereke eri mmanyage. Kati nkujjira Ashakama y'ensonga lwaki njagala mbeere ku Ashakama. Wavuma Miki seems too funny ngenda kuba mukongera maaso awo era nga munange Dotaro lweyongedde okulandira ddala era kati luyingiddemu ne Ramakota ne Balista Timon ate kansooke nkuzeeko eno mawulire agennaka agaliwo era nga munne gavuddeyo waffe Lakai district munange abaana boolaba ababiri babadde munange beetetenkanya nga banoonya akasente ffe nga omanyi waffe Lakai tetwagala nnyo bintu byakukola kibyakusabiriza tubeeramu n'akasente akaffe kati munange babadde baayokya ekyokero munange mami waabwe ng'agenda ekawungeeza alabye ku baana be abagenza okukola ki abagenza okukola okwokya amanda munange mami w'ekimujja enviiri ku mutwe asanze bano abaana bakoze ki nga oli azze n'abatta naye nga enfa gye baafuddemu nga kiraga nti baabawadde butwa era munaye poliisi y'e Rakai ezze n'ebajjawo n'ebatwala embeera bwetyo werini nga katusabe munaye omukama abasonyiwe byonna ebyabasobako era munange ne famire y'abazadde nabo munange baguma era n'oyo akikoze abawadde obutwa era katusabe naye mukama amusaasire kuba bambi abadde tamanyi kyakola ate byebiri mu saidi ezeyo gaata amawulire amaala agennaka agaliwo mu nnaku eziyise mu maaso awo navayo ne mbalekirako ku muvubuka eyeekolera ennyonyi ku magezi ge kyokka yagikola era agenda kugibuusa munnanga agendekeyo mu bwengula ng'akoye embeera y'ensi munnanga ate ayagala agendekeyo waggulu manyi munnaye wayina ennyuma gye wanyumamu munnange poliisi nemugamba ennyonyi togenda kukola ki togenda kugibuusa omulenzi teyafa yagamba muŋŋanya okugibuusa naye ate mulinga abanyongedde amagezi ate nyongeremu kugamba muki nyongeremu bwongezi mu ndowooza oba mu kuyiiya munnange olwo olunaku tebaajokya ndowooza wadde wayisewo ennaku nga bbiri munnange omuvubuka agenza okuzuukuka ng'ennyonyi ye bambi baajokeza bannange omuvubuka akaabye omuvubuka atabuse watagudde dda lune nga lwaki abantu mmwe bannayida tulina emitima emicuka omuvubuka jjukira yatunnyonnyola yatugamba nti ennyonyi yateekamu ssente n'empitirivu obukadde n'obukadde mbu ng'agikola bannange ate dda olutalo lwe nabasuubizizza katuluddemu katono nnyo ate mali enkuze RAP mukyala bindeeba munnange giri surprise gye mukaabizza bannange bavubuka n'abavubuka naye beetwala entalo kati tezikyali ku bakazi n'abakazi no n'abasajja nabo beetwala bannange obisanga ku TikTok bannange era ne Miki okwanukula yakufudde olwedde owakabi cause you are nothing olaba nange nze kennyini Rama tatuuka Miki nkusinga nze kennyini Rama tatuuka Miki atamwenkana bwakabi nkusinga you can't compete with me olumbagana atya empologoma ya Miki tetuganya ayambala obusaati bwa Buganda kumbucha ayambala obukooti oyo Miki gwolaba ayina abantu bafudde abakabi wanene Kampala yafunirako Brisha Cash omulimu Miki gwolaba era Brisha Cash Miki ye yakwata Brisha Cash namuteeka mu kampuni ya Buganda kumbucha lwakuba nti Brisha Cash ayina ebisiraani bye ninga Miki ayine omulimu munene nnyo gwagase ku ba TikTok abe Uganda abafunidde endorsements abasinga lwakuba nti Brisha Cash ayine ebisiraani ye yamuteeka mwaka akalango ka Buganda kumbucha era Brisha Cash ye yali asiranya Miki okuddirira emabega ne kati gwe Sekimpe gwe Sekadaama wenna otunulanga ebinyirikisa ebinyiga emirambo
oyambadde ebikooti tetuli mu winter amaalaga kwambaza ebikooti bya 1900 mbu naye akoppa bano ba Vikings mbu naye ataddemu ebikooti ayagala kubeera nga kabaka Samuel Elton Jeke mbu naye ayambadde ali mu winter kyokka tuli musana kudiremu Rama ye TikTok asinga amagezi omwaka guno batya Rama yava Saudi nga bamutisse ekyeyo kiganye nadde Kampala ne yezuula nakola byakola Rama nafuna popularity abantu ne bamwagala Rama abadde nga ku live nga asobola okuba essimu nayita abantu ku live wano ne bamusonera milioni 3 milioni 4 najja ko live n'agenda n'azirya oba nakola byawulya byayagala naye yakitegeera n'amanya kino nkikola naye kyakaseera Rama we yakoze bwati nakola ati nagenda nagamba ni kanzireyo noonye omulimu kozo okubeera ku TikTok abantu ne bakuwaayo ogwo si mulimu ne woba osolooza miliyoni ogwo tegusobola kubeera mulimu gwa lubeerera mpaako tegufuuka mulimu kikudiremu mpaako tegufuuka mulimu kati Rama yakozesezza opportunity nga ayina erinnya n'afuna obusente bwafunyemu n'agenda n'anoonya omulimu ogwaddala respect Rama osinga bangi abataayaaya ekyo Rama kye wakoze njagala buli TikTok ali kuno abeko kyakuyigirako buli TikTok ali wanabeko kyakuyigirako tosobola kubeera wakabi lubeerera no kati kankwe ekyokulabira kesaawe nonkoze live njogedde ku Miki njogedde ku Bashiri nsolokera enkyanga nza trending niye kiwa kita 15 minutes of fame buli TikTok azifunako waliwo otuuka ng'oli wakabi anko no trending wiki yonna oluusi n'okwata omwezi mulamba nga gwaliko naye tosobola kuwangaala myezi egyo ng'okyali wakabi ku TikTok ffe twalabako bannakankaka ng'ateekako essimu bwati ne kuwerako abantu 25 nga tannayogera kigambo n'ekyo nze nalaba kuba Ashakama najje wanga nkubire n'akalango timo nga Ashakama bw'ateekako essimu bwati abantu 20 mu ebyo babeera batudde okuwulira kyagenda okwogera bali ludda twalaba kuba Mr. Staboni nga bakabi twalaba abantu abakabi wano ku app bangi naye balagawa kitegeeza ki buli atasobola kufuna kye yafuna mwaka kaseera tali kifuna bafiride Owens we twajjira ku app nga bavubuka buli omu gwayogerako bali ludda wakati mumpa amanya ate awo wetutuuse munnange naye nga nze byonna byenfuna nja kujjambi batuuseeko wano ku Sylvia News Extra munnange mukyala Binde batumanyi bulungi nnyo ali muki ali mbiseera bya birthday naye munnange mikwano gye bamukoledde ka surprise bannange akaabya amaziga nagamba kyokka Binde taliiwo biki bannange akatambi kaakano
You look nice for the party. You look nice for the party. Yeah. You guys Let's go underground. One man, let's go underground. I swear, I'm going to take a boy at Tinzamanaka. That's so Obade te wewe ya mtu wange. Obade yo ba. Chicham che bakoze. Prince chokoze chicham. No kolotia mama next week. Choko badoge na mu bintu byo. Meeting izo bakusazizzamu. Bayiza wele zino meeting. Choka mchala bize. Cocktail. Kwani yo. Like more noting about clients. No one ofunye oba client. Please, so bado chikoze. Era ze nategedde nga banaana bagala kugamba. I was not going to come. Era babutasula wango. Yasuze uwo mu ntebe ngakukoko mukukuza. Agenda tulaba mama. Kale bannange abakoye mwenna abakoye Mbochi, Mboracho. Abo besonyiwe bayaye. Oba isewe bya. Onotwakala omwezi. Otumaze osigaze bani. Namwe muleka osungwanga bana. Nenga kisalisa okula. Oyabeera nga ina program ze. Kamwe mutawanya abana. Let the meeting start. Meeting is anya ine kitabo. Namwe mumazemu omutima.